Ssaza ly'ebusiro erisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso y'erimu ku masaza ga Buganda agasangibwamu ebyafaayo eby'enkizo gamba ng'amasiro n'embiri nga bino bitudde ku ttaka eddene era eryalina okukuumibwa butiribiri. Kyokka ensi bw'egenze ekyuka ddene ku ttaka lino lize lisengwako bannakigwanyizi ekitonzeewo okusika omuguwa naddala mu lulyo olulangira. Kino kye kimu ku biwaliriza abalangira n'abambejja okusitukiramu okulambula ettaka okuli ebifo bino ko n'okusala entotto butya bwe liyinza okukuumwa. Tulambudde ku lubiri lwa Kabaka Kikulwe Kaaliti Ssekabaka ow'abirimu ne tulambula ku lubiri lwa Kabaka Mawanda Esserinnya. Olubiri olwo ly'ettaka buli kanaku baagala okulitwala baliyiwako amagye era nga bandajjanira ng'omwami omutongole. Abakuuma amasiro gano abasangiddwayo balombozza ennaku gye bayitamu nga bataatira ettaka ly'obuwangwa lino. Kabaka ye yalizze n'alaba ensonga zeeno ez'ettaka lyo lituluma. Balangira tetukyayina nawe tulima kamere wonna wagenda naye ng'oluusi balangira bannaffe era be baatunda. Ekyennaku bano balumiriza bannaalinnya ate abakwasibwa eddimu ly'okukuuma amasiro gano n'okugalabirira ate okwegatta ku balitunda. Baleero bwe baali batunda bayita munnaava naye ng'abalangira bali mabega bo bakulembeza nnaava mwe mulabe nnaava naye nga balangira be bakiriwa nnaavaawo yatondako yiika 2. Naalinnya nga naalinnya okugamba nti genda obugirize embuga ya Namugala emuyomba baba tebakuwadde buyinza nti genda otunde abula ettaka eryo eririko likozese olirimeko emmere ogyolya n'abantu abali mu lubiri efikkawo otundeko ofune envujjo esobola okuvujjirira. Ku masiro ga Ssekabaka Namugala yo tusanze waliyo abayingira ekikomera ekyateekebwa ku masiro gano era nga bali mu kuzimbawo. Namugala alina ebyafaayo bingi mu Bwakabaka bwa Buganda naye kyewuunyisa nnyo ku lubuga gwe bamuteerako okuba ate nga yasazeewo okulaba nga yeetaba ne babulooka b'ekyalo okutwala ettaka lino. Wano jjajja w'olulyo olulangira wasinzidde n'ategeeza nga bwe bayimiriza Nnaalinnya w'amasiro gano era ne batuuza omusiige ne lubuga we okugira nga bakuuma n'okutambuza emirimu gy'amasiro gano. Olwaleero tufumudde abadde lubuga wa wano n'ayimba buna Amina Mbiro ku lw'ekikolobero kyakoze nga n'abalala bazzi babikola tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa buli mu kukuuma tebuli mu kutunda. Bategeezezza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga banunula ettaka lino ssaako n'okuziyiza eryo eririwo okuddamu okutundibwa. Twagala kulaba nga tukuuma okulaba ensalosalo zaffe we ziyita n'ebyali bitwaliddwa bisobole okudda era enteekateeka egenda mu maaso okulaba nga tutumbula n'ebyobuwangwa ate n'okubirinnyisa wakati mu nkulaakulana yaabyo nga tukyusizza nnono yaffe. Tugenda kufaafaagana ne bannaalinnya bonna abeefunyiridde okwagala okusaanyaawo obutaka bwaffe kuba baana bawala bazaala bazza bweru kakati ate omusaayi ogenda okuddawo nga naffe tuvuddewo bagenda kubeerawa bagenda kubeera ku miti nga binyonyi. Kyokka bino bibadde bikyagenda mu maaso Naalinnya n'atuuka ne yeesogga amasiro bwe bagezezzaako okumufulumya n'akola olutalo kasiggu okukakkana ng'alemedde munda. Bwe tuviiridde mu kifo kino ng'embeera ekyali ya bunkenke kyokka nga buli ludda luwera obutassa mukono. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.